mwali wano oba yaliko nti mani labuka owange gwani mulezi wo bagenda kuddamu nti madiinuka owange gwoli wa buwangwa ki bwe twogera ku ddiini baba nnyonnyola buwangwa si ewaawo oli wa buwangwa kyogenda kuddamu nti ali obuwangwa bwange ndi muganda tayinza kuddamu nti ali muna ti obuwangwa bwange ndi musiraamu gwe Pawulo gundi gwe nsubuga gwe mpiima noddamu nti ali musirimu ddiina mu lulyo lw'abawalabu olugwa mu lulyo ki kubanga abawalabu balina olulyo lw'abakrayisi genda kunnyonnyola otya gwe omusiraamu nti izaaja abwe kiribanga kituuse nasulullahi okusalawo kwa katonda walifaatu okugenda kubeera kuwanguzi ogenda kulaba ebibinja n'ebibinja nga biyingira fi diinillah buli kimu mu buwangwa bwakyo nga mukama katonda bwe yakitonda wahuwa ddiini lusuli nga kiyitira ddala mu bubaka bw'ekikakyo ogenda kusimbawa nga mpiima toli naye ogenda kusimbawa era bw'ofiira ebuwalabu n'ofiira mu Amerika twetikka omulambo gwo ne tuguleeta tuguze mugongo gwani gwa jjajjaawo twesanze ng'omusiraamu ayimirira naga nti ya rabbi abalangira bano baatulimba kubanga baali bayagala okweza abakazi bokka osanga akawala ak'emmamba nga naawe gwensubuga wasa otegedde ali mu kubuzaabuza omusaayi bw'osanga omwana omuwala ow'enkima nga gwe jjumba n'osanga namugerwa wasa kubanga temuva mu nnyumba emu so nga amakka g'emyoyo eno y'ensi Buganda eyina ebika mbasuubiza mu abasiraamu muve mu mizikiti mugituwe tugisamiriremu kubanga giri ku buwangwa bwaffe. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وسلامه وبركاته عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم inna allaha alimun khabira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atulese olunaku olwaleero mulumanyi lubeera lwa Sunday tubeera ne program the research desk agange luwama senior ge gange nga tugenda kubeera nti tutambula wamu n'abo wali mu boolabo wano naye okusookera ddala njagala okutegeeza ebigambo bino bifune bulungi kubanga tetwagala muzannyo gonna mu nsonga zino. Njagala obeere nga otaaginga tambuza video etuuke ku Ssaaba Kabona Jumba Ali Gaweesa. Tambuza video teyeyita lubowa tambuza video etuuke ku Ssaaba Kabona Jumba Ali Gaweesa. Yita buli musamize yenna ali ku mukutu guno Daawa TV Uganda. Ebigambo bino ebigenda okwogerebwa mu video eno abifune bulungi. Tebiriimu kusaaga, tebiriimu kuseka, tebiriimu kuzannya. Wabula nga nsonga ezikwatagana ku Busiraamu. Ensonga zonna ezi controversial Jumba Ali Gaweesa zagenda atambuliramu. Olunaku olwaleero njagala era nja kusaba obeere nga osharinga otambuza video esobola okutuuka yonna gye yina okutuuka ng'ensonga zino twagala video eno etuuke yonna eri abasamize bonna n'okusingira ddala omusajja oyo gwe bagamba bawaani sijja kubigendamu naye etuuke ku Ssaaba Kabona Jumba Ali Gaweesa. Ekyo nga nkimaze njagala okubeera nti baseeka betuli nabo olunaku olwaleero tuli ne Sheikh Abdunur Sematimba sako ne Sheikh Idi Lubega. Njagala bakubuuzeeko mu kaseera kano tubeere nga tugenda mu maaso. Sheikh Sematimba goli ku mukono gwange ogwa ddyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Idi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, olunaku olwaleero nga bw'olabye ebigambo ebyo Ssaaba Kabona Jumba Ali Gaweesa bye yayogera emabegako
tuzze ebbanga ddene ng'ebigambo ebyo twagala okubeera nti tubifunire akadde nga kano ke tufunye olunaku olwaleero, era nkakasa nti tugenda kubeera buli kimu nga kitambulira ddala bulungi. Yita abantu bonna buli yonna gyali n'abasamize bonna babeereko kuneeno babitegeere bino olunaku olwaleero. Omukulu oyo yayogedde ebigambo bingi ng'abyogera ku busiraamu. Ebimu yayogedde ku bikwatagana n'ebyakabuli ebigenda okubeera mu ntaana biba n'akuddamu. Teyakomye okwo, n'aleeta suratu Nasir n'agizanyira muli n'akatagga. Teyakomye okwo, n'agamba nti okufiira ebuwarabu nsonga nkulu nnyo era balina okuzza waneeno obeere nga okola ki, ozzibwa ku mugongo gwa jjajjaawo n'ebirala bingi bye tugenda okubeera nti twogeramu mu katambi kano nga bw'obiwulidde bw'agenze maaso okuba nti abyogerako. Sekasi Matimba nja kusookera wuwo otulungamye omukulu ono nga tutandika n'ensonga y'ebibuuzo ebyakabuli kwe yatandikidde. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wakafa. Twebaza Allah asoosezza okubeera nti tukomawo naddala ebbanga lyemmaze nga sirina mmwe baddeko ebintu kutte wano na wali, naye alhamdulillah. Twebaza Allah okutulekera obulamu, twebaza Allah okutugabula abantu nga bano okubeera nti bafuuka embaawo abantu bagenda okukola ki, kubagenda okusomera. Okulembeza bukenyini moderator aya eri mu Surah Al-Hujurat aya 13 nga Allah tukakasa engigi twajjamu ku mwaliro gw'ensi bw'atadde ku mwaliro gw'ensi nagati ya ayuha nnas tagambye bati basira kino kize eri ayitibwa muki omuntu nagati inna khalaqnakum min dhakari wa untha kimazima nze mutonzi wammwe nabatonda ekisajja n'ekiki n'ekikazi waja'alnakum shu'uban wa qabaila nembajjamu ebika n'amaki n'amawanga litaarafu ekyo nga kitukoledde tusobole okubeera nga tumatagana. Ensonga lwaki essaawa zino biri mbisome mu Luwarabu n'embivunula muki mu Luganda nti biri bya Luwarabu kati ate nze mu kwogera njogedde luki Luganda. Allah yantonda nganzija mu Buganda, bweba nga nzije mu Buganda taŋŋambye kusamira ntegerekese bulungi n'agamba nti inna akramakum inda Allahi atqakum, asinga okubeera ow'ebbeeyi wekitiibwa mu maaso g'omutonzi yoyo amutya. Ntegerekese bulungi ffe Obusiraamu bwe tulimu si ggwanga ly'Abawarabu aka kino kyekimubusaabusa alowooza nti Obusiraamu bwe tulimu kiki ggwanga lya buki buno Obusiraamu ddiini n'eddiini yakivunudde buki bulala yakivunudde buwangwa. Ekigambo ddiini kiba mu kigambo ddayini tekitegeeza ebbanja. Ebbanja lye tulina mu maaso g'omutonzi waffe, obuvunaanyizibwa bwe tulina mu maaso g'omutonzi waffe kujemukira gy'ali kumugondera. Tegerekesa bulungi kugoberera biragiro bye emakulu g'ekigambo ki Busiraamu. Tegerekesa bulungi so si nti Abawarabu lyo ggwanga ng'eggwanga kyajja nti alhamdulillah nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yava mu kika eky'Abakuraishi mu ggwanga eryabaki ery'Abawarabu. Tegerekesa bulungi eddiini eno ekole ki ebone ebbanga lino lye tulina ery'omutonzi waffe likole ki libone abantu bategeere nti tuteekeddwa okubeera baki Basiraamu abagondera abajemukira amateeka gani ga Katonda. Kati omukulu ono tumugamba nti akomewo buki atuukirize ebbanja ly'omutonzi we ateekeddwa okubeera nga mukyemulukufu gy'ali, ateekeddwa okubeera nga mugonvu gy'ali, so si kugenda mu kubeera nga owalaaza empaka mu mizimu gy'abajjajjaabo gw'olowooza nti naye onzikiriza. Ntegerekesa bulungi yo si nzikiriza tuli ffenna bw'onookisigalamu tabwekoze eki ekujjidde atandise naki njagala kumutandika ku kigambo kyatandika yatandise agamba nti ku kigambo ky'okubeera nti oli mu kabuli, nti bw'obeera mu kabuli bwe banaakubuuza nti mani rabbuka mani rabbuka ojja kuddamu nti ebintu baffe tebiva mu bbanga
nti bakubuuza nti mani obiretere muki mu byabuwangwa. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu suratu Ibrahim essula ya 14 somera aya ya 27 naye amatini gayo mu Luwarabu egamba etya Allah nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu biqawli thabit fi dunya wa fil akhirah. Fil hayati dunya. Katonda anyweza abo abakkiriza n'ekigambo ekinywevu mu bulamu bw'ensi ne mu bulamu obw'oluvannyuma. Waliwo ekigambo ekinyweza omuntu mu bulamu buno obw'ensi ne mu bulamu obw'oluvannyuma. Kigambo ki? Kigambo ekinywevu bakitwetera wansi awo era mu kyalo yaleetera. Agamba Katonda anyweza omukkiriza ku kigambo ky'Obusiraamu ekyokumwawula Katonda mu bulamu buno obw'ensi mu kiseera ky'okubuuzibwa bamalayika ababiri ng'ateekeddwa mu ntaana. Nga Nabbi bwe yagamba nti Omusiraamu bw'aba abuuziddwa mu ntaana ebikwata ku nzikiriza ajulira n'agamba tewali Katonda asinzibwa mu butuufu wabula Katonda oyo Allah, era mazima Muhammad mubaka wa Katonda. Nti ebigambo byeteekeddwa okujulira webiri man rabbuka ani mulisimu. Kati n'agenda mu y'Oluzungu baleeta hadithi erimu ebintu bimeka? Bisatu. Gireete wano era mu aya mu tafsiri iramu 27. Immediately after their death ng'omuntu amaze okufa in their graves, bali mu ntaana, when the angels bamalayika bano Munkar ne Nakir Munkar and Nakir will ask them 3 questions babuuza ebibuuzo bisatu as to who is your Lord, ekisooka man rabbuka, ekyokubiri what is your religion, wama diinuka, ekyokusatu what do you say about this man Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who was sent to you. The believers will give the correct answers. My Lord is Allah. Allahu Rabbi, Ye Allah. My religion is Islam. Ye dini yange. And this man Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allah's messenger, and he came to us with clear signs, and we believed in him. Where the wrongdoers wali gawesa jumba the wrongdoers who believed not in the message of the Prophet Muhammad will not be able to answer these questions. Obujulizi weebuli wano tujja mu kitabo Qur'ani obadde weeyambisa Oluwarabu n'Oluwarabu w'osoma tolumanyi kakati olw'obudde sijja kumalirako obudde bungi nkugamba bwenenye bw'ogaana okwenenya omuliro gukulinze awo wennyini Sekasi Matimba w'okyakomye mbadde njagala mu kaseera kano Seeka Idi Lubega Sheikh Idi Aitham Lubega si kyogamba mu bigambo ebitonotono omukulu ono ku nsonga eyo tugiveeko ey'entaana gye yakonyeeko ate oluvannyuma n'agenda mu Soti Nasiri n'azannyira omwo n'akatagga. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi karim. Abatulaba n'abatuwuliriza batulira salaamu egamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumira ku mukutu Daawa TV Uganda. Daawa TV research desk awano wokka olina okujja amazima. Omukulu ono mufumbo alina okubeera nga akola mukama we byayagala.
kubanga yagenda okufumbirwa yasangayo ng'ebyo bye bikolebwayo. Kati obufumbo bw'onooba nga tobukuba kazigo tegereka bulungi oyinza okugobwa. Oyinza okugobwa. Kati olina okukola ki? Omukulu ono ono Jumba bamuwasa era kati alina okukola mukamawe. Tolina kuvumbeerera awo. Tolina kuvumbeerera awo. Olina okulaga omulimu guno nti gutambula bulungi. Tegereka kyobola bane byalimu tabimanyi. Asamize. Oyinza n'omubuuza nti ekigambo busamize okimanyi nga takimanyi. Misimu gyakubanga abantu bwe bayasamiriranga mwe muva ekigambo kusamira. Kati ayinza okuba nga takimanyi na kukimanya. Obalaba kati alina okubeera nga atuukiriza. Misimu gyakubanga abantu bwe bayasamiriranga. Emizimu gyabakubanga ng'oli ayasamiridde ne bagamba nti ogenze kusamira. Mwe mwava ekigambo kukola ki? Kusamira. Ogenze kwasamiri. Kati ayinza n'okuba nga takimanyi. Kaakati alina okwawula obuwangwa n'eddiini. Tegereka bulungi. Olina okwawula obuwangwa n'eddiini. Ate tukoze bubi oba kitukola bubi. Waliwo omuyimbi eyayimba n'agamba nti engeri y'okuyimba gye kutaliimu interview. Kati engeri n'ebya kamera bino engeri gye bitaliimu interview. Buli omu avaayo. Omuntu avaayo n'atunula mu kamera. Yeesowolayo. N'atunula mu kamera. Gy'obeera agenda kwogera by'amagezi. Kati abantu gwe wali badde obawa obujulizi obukakasa nti emisimu gye gyakutonda. Gyojuliza. Era okuwa obujulizi obukakasa nti emisimu gyakugamba nti gy'olina okusinza. Amakulu Seeka Idi yali badde aleeta n'agamba nti tolaba jjajja Lubowa bwe yampa eriiso. Bwe yampa amannyo ge nnina. Bino byonna ono Allah gw'ozannyirako ye yabikuwa. Kyova olaba nti Allah yakuwa n'obusobozi obumwogerako gwe by'oyagadde. Naye waliwo olunaku olujja okubeera olukambwe. Abafudde nga boonoonefu balulabyeko. Olunaku lw'oluyingira Kabuli. Omanyi bwe mutegawo kamera zammwe ezo ne mubeera ne bana ababakubira enduulu mwana wattu babajjira ddala ku mulamwa. Alaba ng'oyogedde ekyamagulu. Kati tubuuza nti gwe emizimu gy'osinza emizimu gwe gye gyakutonda. Amakulu nti azannyire ku balala bonna. Busiraamu butere. Naye Obusiraamu ajja kufuna obuzibu. Ate kamubulire nakimu. Abasamize waliwo abasamize abaakusookawo ggwe. Baazannyira ku Busiraamu naye Obusiraamu baabulekawo. Obusiraamu baabulekawo. Nkulayirira Allah wallahi bidda gwe Obusiraamu ogenda kubulekawo nga butambula. Nange ayogera ngenda kubulekawo nga butambula. Obusiraamu kintu kinene kigazi ng'okuddira akakamerako olw'okubanga olina b'oyagala bakukubira enduulu ekisookera ddala. Kati gw'ogambye tokwatagana na bintu by'abali naye ate tukulaba mu ngoye. Lwaki tosiiba mu mbugo n'ojja nazo ku street. Engoye era ze nazo zaava mu bazungu ate gwe z'otayagala. Yali badde addayo mu mbugo. Gwe wali wadde osigala mu mbugo. Bayita n'embugo nazo era nazo ozeeteekako obweteesi. Embugo egyo miti Allah ye yagitonda. Butereevu. Gwe leetayo omusimu gwatonda ki? Ekyo ky'oba obeeramu. Gwe tulaba n'engatto otambulira ne mu ngatto ez'abazungu naawe. Ng'omalira abantu obudde. Seeka Sebatimba. Ono naye tumumalirako obudde. Kati gwe wali badde oleeta eby'emizimu byaleetawa. Gwe tokimanyi nti emizimu bitonde. Kati gw'osinza bitonde. Levo yo ya wansi nnyo okubanga gw'okyasinza na bitonde. Asinza ekitonde ekiyitibwa amajini. Ozannyira mu Qur'ani. Qur'ani eyogera birala ate gw'oyogera birala. Walifaatuhu bwe bakusse obuwangwa bwe buli babusse ebyo bibyo. Qur'ani eyogera birala naawe oyogera birala. Idha jaa nasrullahi bukulibanga kuzza okutaasa kwa Allah. Okwo nno okutaasa Allah agenda kutaasa abakkiriza. Kyenjagala omanye Seeka waffe akuleetedde hadithi wano ng'akugamba nti abatali bakkiriza kati nga ggwe. Tegereka bulungi. Temujja kusobola kwanukula bibuuzo biri mu Kabuli. Kuba agenze n'agamba nti bw'onaabeera mu Kabuli ojja bwe banaakubuuza nti al-muslimu ojja nti al-muslimu diina nti ddiini yange ayogedde ebintu bitategeerekeka. Bw'ogamba nti al-muslimu diina ekisookera ddala totulaze bujulizi bw'obijja ebyo by'obuvumbula. Simanyi obuwangwa bwange ndi musiraamu. Obuwangwa bwange ndi musiraamu. Totulaze bujulizi nti nze bino mbijja wano. Kwesivunulira. Wabula ffe tukwetaaza ensonga emu. Emizimu gy'osinza, emizimu
Gyatonda ki tuweyo akantu kamu tutegeere nti osinza kituufu kubanga ffe Allah yatugamba ati abikulaawo mu Qur'ani y'ekitiibwa sura ya 2 aya y'e14 2:14 Surati Taha innani ana Allah fa'buduni lidhikri mazima nze ddala nze Allah tewali katonda mulala gy'emizimu mukulu gy'osinza siba katonda tewali katonda mulala wabula nze kale nsinza mubeere nga munsinza oyimirizeewo esswala kulw'okunzijukira kyetwagala okuva gy'oli otutegeeze nti emizimu gyali gikugambyeko obeere ng'ogisinza tegereka bulungi muyimirizeewo esswala kulw'okukola ki kulw'okunzijukira kyova olaba buli yagatta kubye soka osomereko okusula tutaba aya ya 28 Tauba beera ya 9 aya eya 28 Allah agamba atya Allah agamba ebigambo bino tegereka mwenna Allah yabamanya okubeera teriyo muntu abeera ku mutindo gwa wansi kubeera nga tolina bwongo bwawula nti mu butuufu kino kitonde agamba Allah agamba atya agamba nti abange mmwe abakkiriza mazima abagatta katonda gwagatta katonda n'omuteekako omuzimu nti ate nagwo gwe gwakutonda gwe gw'osinza n'ebintu ebirala kutonda Allah agamba nti mazima abo abagatta ku katonda n'ebintu ebirala nagisi kyenyinyalwa Allah yagamba nti nedda abo abamugattako n'ebintu ebirala ne babeera nga babisinza ne balekawo ye eyabawa amagezi agategeera eyabawa okwawula ekirungi ku kibi eyabawa okwawula n'omanya nti ono maama wange sinza kumuwasa n'omanya nti mu butuufu kino kitonde mu butonde omuzimu tegereka bulungi sinza kukisinza ate gwe n'okiremerako n'okisinza ng'ogattako Allah n'ebintu ebirala Allah yagamba nti ekyo kyenyinyalwa najas tegereka bulungi omuntu fe tukulabanga abantu abalala naye ng'oba yafutonda agambye nagati najas kyenyinyalwa tobolaba nti okumanya ebigambo bya Allah bituufu nnyo ogenda okutunulira akatambi k'omusajja ono ng'ebigambo byayogera tebikwatagana tasobola kukwatagana kyenyinyalwa tegereka bulungi ayogera ebitakwatagana ali musirimu diina nti obuwangwa bwange tukukomyawo ne tukuzza mu mugongo gwa jjajjaawo mukulu katukubuulireyo ensonga emu ffe tetutambuza mirambo omusiraamu yenna waafiira bamuziika tekirina taabu musiraamu omusiraamu yenna waafiira bamuziika awo lwaki bamuziika awo eno ensi ya katonda eyatutonda kitegeeza tumutadde mu ttaka lya Allah kyovola Idi Amin teyadda kuno tewali bwetaavu bayitirivu babaziiseyo bagenze mu hijja kati gwagamba nti olulimi tulina okukuuma obuwangwa tukuzza mu mugongo gwa jjajjaawo abo babuulire sokaali gonywa sokaali ali mu lulimi ki kubanga nalwo luwarabu tolwagala anti tayagala luwarabu bwewe buulira basamise banno nti sokaali temuddayo okumuyita sokaali mujja kuba mubuzi mubudde ku buwanga bwaffe mubeere nga mumuyita kino kubanga anywa sokaali okitegedde bino byonna bigambo bya luwarabu kufuru ebyo bya luwarabu byonna abantu babigandawaza ne babiyita ekyo lwaki sabuni tubuulire mu lusabise sabuni bamuyita butya nenga nakugambye nti ekigambo kusamira emizimu gyakubanga abantu okitegedde bwe bayasamiriranga mu mutwe ekigambo kusamira kati kugirabanga eddiini katonda gye yalagira katonda ng'akugambye nti nedda abo abangattako kyenyinyalwa kyova olabanga oyogera ebitakwatagana bw'oyogera mu ntaana bw'oliba okoowoddwa naawe amagezi Allah amala n'agakuddiza obeera mu kali akagani kitoko Allah ye yantonda era ngenda kubeerako n'ebibuuzo byebuuzibwa katera okujja tekyomutonde kubanga Allah ye yamutonda kati Allah akulekeramu akaako obuntu akategeera otegere nti waliyo okubuuzibwa embuuza gye bagenda okumbuuza okitegedde nkitegera bulungi omukulu oyo twagala yeesootinge bulungi nga kyenjagala okuyimirira mu kose katandikiraawo obusiraamu kinene nkiddamu kino kyetegereza
obusiraamu kinene, obusiraamu ababogwalampye bajetire bo gwe tonnatuukayo yadde mwakoota. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja n'eddiini ey'amazima, eddiini ey'obulungamu nene okusukka ku kyolowooza. Okay, bwe kityo bwe tuli awo twebaza mwenna bagenda maaso n'okubeera nti mutugoberera ku mukutu guno Daawa TV Uganda. Bye bimu ku bitonotono ebiri ku Nyanjula. Kaakati Sigasi Matimba, mbadde njagala okwate ku musajja ono yeewaana nnyo n'okubeera nti ye Muganda era nti nti ojja kuddamu ali Muganda ddiini. ate ebyobuwalabu awo njagala kusobola okuddamu okensimbule kisooka nga sinaba kusimbula seeka haitham alina conclusion gyakoze nzamu okujjukisa mpasa ogabye ejjumba Ssaabakabona Jumba Ali Gaweesa yoyo kati yali ali alikosaaki Ali Gaweesa yaligatta wamu Ali Gaweesa Ali Gaweesa kireka oba mayembe oba ki bamanyi nti ali bya ddiini Ali Gaweesa yaliweesa amayembe ndowooza bwe bityo manyi bintu byakuweesa buweesa kusooka kumubikira mubikire wano Daawa TV ye poliisi yaabo nkubikira nti epolisi zo zonna omulinde bwebwerera ebiseera lwaki Allah yatugamba mu Suratu Maida abamaze ebiseera wano tugenda kudda wano eba yakutaano genda mu yokutaano aya eyokusatu omutuuse yeeno kakati wano yetandikira wano essuubi Allah agambye mu Luwalabu ono olwabye nsomero wano wansi wano wagamba wati wansi wano eno aya yakusatu Suratu Maida Allah agambye nti al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum wala takhshawhum wakhshawni tandika kubunula agamba ekyo mmwe kyabwonoonyi olwaleero bukutuse n'okusuubira okubalemesa eddiini yammwe abo abatakkiriza n'olwekyo temubatya wabula mutyenze olwaleero mbajjuliza eddiini yammwe era ne mbajjuliza n'ekyengera kyange ne mbasiimiramu mu Obusiraamu okuba eddiini era gwoba wadde osuubirayo nti buyinza okukeera enkya ng'otugenda tudde mu busamize tugivemu tudde mu busamize osaaga wabula amasabo gonna tukukakasa biidhini Rahman gajja kuggwawo mu nsi muno kuba gaali mangi nga buli maka nga alina essabo naye gagenda gasebengirira abagalina just pockets musigadde buki bakyali batono bafuuse batono pockets balimu oyinza okutambula Kampala yonna notasingana mu ssabo na limu bw'oba ogasingana mu gasinganamu amangi ameka yo district number n'ogende Wakiso n'ogasinganamu nga 8 naye tunuulira emizikiti oba tunuulira church biri bimeka omanye nti mwate muli mu lugendo munaatera okusangulwa kuki kuwalima mugenda kati bwe totumalira biseera soka onsomere kuwano mu Suratu Tawba ayi yatumusatu nesharihiyayi eyasatu mwesatu asatu mwesatu wano huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini lhaqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun. Agamba nti yoyo Katonda eyatuma omubaka we Muhammad sallallahu n'obulungamu n'eddiini ey'amazima Obusiraamu alyoka agyolese okusinga ku ddiini endala zonna newankubadde bakitamwa
abatakkiriza abagatta ku Allah. Kati koba ng'okyasinza mizimu n'obusiraamu olina kuddamu zikwewuunye naye nja kukubikira okubulukira olusembayo tunuulya shariha omubaka yagamba atya 33 eddiini y'obusiraamu eddiini y'obusiraamu Katonda yeeyimirira okugyolesa ebeerenga esinga eddiini zonna. Kale yo ddiini ya lubeerera tekyusibwakyusibwa amazima gaayo neeyolefu eri buli omu neeyolefu eri buli omu. Katonda yatuma Nabi Muhammadi sallama alyoka agibunyise amawanga gonna ejjewo okusinza ebyo ebitali Katonda wadde nga bo ababisinza tebakyagala. Asatu mu bbiri abo abatakkiriza baagala bajjewo ebyo Nabi Muhammad sallama byazze nabyo amazima n'obuluŋŋamu ku lw'okuwalaaza empaka ne bafaanaganako ng'oyo ayagala okuzikiza ekitangala ky'enjuba oba omwezi ng'akifuuwa n'omumwa gwe, wabula ye Katonda abakakasa nga bwe batajja kusobola n'akatono. N'omumwa gwe Allah okubeera nti aligaweesa ayogera ebigambo bwe bito ku Busiraamu alinga afuuwa enjuba ezikire kyatajja kusobola lwaki aleta ekyokulabirako n'agamba nti onootuuka Obuwarabu tubagenda kubuuza nti omugenda kwanukula nti ali Buganda ddiini tagenda kisabulwa Isiraamu ddiini nayigiza ku Buwarabu yayeeragidde nti ne Buwarabu wali ate abamufaanana ne Buwarabu waliwo abasinza bakatonda abalala abatali Allah nga ne mu Buwarabu waliyo abafaanana waliwo abashiriku nga ye waliwo bano abashiriku abalokole tamanyi nti ebyo nabbi bye yajja okulwanyisa singa tebyaliwo ate Allah yalibadde amusindikira ki waliwo abakufaanana ebyo waliyo abajega nabo ekitegeeza nti alinga weesa alina okutegeera nti n'Abawarabu balina bakatonda Al-Uzza Allaata bonna nga bwolaba mukasa n'eddungu waliyo abeeyita abakristaayo mu Buwarabu nabo gye bali genda mu Lebanon 30% bakristaayo jangu wano mu Egypt 5% bakristaayo basinza Yesu ntegerekese nga bwolaba bano abalokole b'e Uganda Katonda baamuvaako dda bali gwani Yesu yabagamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo 17:3 Yokaana okutegeera gwe Katonda ow'amazima noyo Yesu gwe yakola ki gwe yatuma nambadde ebyo byongedde oli Katonda dda tujja kusinza kati abakufaanana bangi wano tulina abana abayita abalokole tulinamu abayita abasamize na buli mu gurupu abasamize n'abalokole n'abakristaayo namulabyeko awo ng'amenya omusalaba abatakkiriza bali eki bali kimu oli asinza kitonde zimu osinza ekyawula aligaweesa ku mukristaayo asinza Yesu kuba nti ye asinzaamu mizimu asinzaamu amajinni gano gaani gamukasa n'eddungu kati ate bo bano ne basinza Yesu naye nga bonna be bamu ne bagatako ne malayika Jibuliiri Katonda n'alyoka akola ki n'alyoka awera kati ate bo bano abeeyita abalokole ate bo baabuze n'enkole ne zinywa abeeyita abalokole bate bakyasi Katonda baamugiddewo ddala ne mwe mutukuvu ne bamugirawo ddala bagamba oyo Yesu ye byonna mu ki ye byonna mu byonna ye Katonda ddala yennyini yayambala omubiri n'ajja ku nsi anti Pawulo ye yabagamba nga tulina Yesu by'omukisa byabagamba bw'osiŋŋaana groups z'abaana abaprotestant babagamba olulimi balutegera bubi olwo kitiibwa ky'oli
kitiibwa kya Katonda okay so sinti yani nti Katonda yennyini awedde emirimu olwo olunyiriri bo balutawulula nga kitiibwa ky'oli Katonda kasi obeera nga ogidde mu kitiibwa kya president obeera president ate osobola okuba ogidde mu kitiibwa ky'oli oba nange yayiridde wano nga president eggwanga lino oba tofuuse mukulembeze wa ggwanga baradisi ba president bayimirira ku district nga bakikira president naye kati babaddira ono ngobagana nti kitiibwa ky'oli kitegerekesa bulungi ate ne bamundako ne bamukola ki ne bamusinza kati n'ono amufaanana kyentaddemu mukyo kiri kimu ono ayawule wakati w'Obusiraamu n'Obuwarabu obugazi wamubuwe ategeere nti Abawarabu buwangwa gwanga kulyalyo gwanga eryeyawulidde n'Obusiraamu bwebuteekeddwa okuwona kubanga lwaki bw'osoma Quran n'osoma Suratu Maida aya eyana mu ennya Allah atukakasa nti n'Abayudaaya b'Abayisirayiri okuviira ddala ku Adamu okutuukira ddala ku Nabbi Isa alayhi salaam bonna baali Basiraamu Abawarabu ntegeregesa bulungi bw'otunula Suratu Kasasi aya eya 5:2 n'eya 5:3 Allah atukakasa nti bautul kitaaba abannabaddala bonna baali Basiraamu. Eky'Obuwarabu kino nga kimuluma nnyo ekyokuba nti eddiini eno yava kugamba yava ewa Nabbi tebabanga muki butamanya obuyabuya manye omubuyabuya omwewalanga nnyo nti mubuyabuya ayinza ngaololaba omwana omuto n'omutuma nti munnange genda ondeete kiki embooko empiso ku dduuka tegerekesa bulungi n'akwata empiso n'agikola ki n'agiteeka mu nsawo tulipena ne bamuddiza ebinusu najja nga abitadde muki mu ngalo bw'abireeta munne mwana gwezisandwajazikubbako kino empisa eno efumita gyoteekanga muki mu ngalo erina ekufumita sente noseeka muki mu nsawo olala omutuma amagi banga bakuteeka muki mu nsawo ng'ateeka magi muki mu nsawo agenda okukuka nga gonna gakoze eki gaatise nga mwana wange gano magi gaatika oteekanga muki mu ngalo nga omutuma kiki omutuma mbuzi bw'omutuma embuzi agenda okuleeta embuzi banga bakuteeka muki ajja akoze eki alisudde ngemumenya kyajjukira oyo alinawesa ali kubikwate obuyabuya ate mukoze eki omugamba mwana wange eno ombuzi kisolo oteekanga mugwa nojjanga okoze eki okulula olulala bw'omutuma embaata oba enkoko ng'ateekamu omuki ng'ajjakula agenda okatuusa nakakoze eki kafudde wegamba okyali wansi nnyo ne Katonda gw'osinza Katonda we gw'osinza mizimu balubaale okitegedde mayembe gatya ne laiti gatyakira mu nsikiza kugona omulembe gwa digito okitegereka bulungi gakyajira na mu nsikiza tokonsomere sura ya 22 aya ya 7:3 Suratu Hajj oyo bw'aba akakasanga byasinza bye bituufu njagala challenging aya eya 2:3 agamba esura ya 22 aya ya 7:3 wagamba ebigambo bino agamba nti abange mu abantu wuliriza bw'obanga oli muntu kati wulira atakukowola ye Allah kati tugamba nti alimbye gwe toli muntu ntegeera Allah asose kowola abantu kati gwe bw'obanga toli muntu wakanya Allah bugabi nze siri muntu kibira abange mu abantu ekifaananyi kikubiddwa kale mukiwulirize mazima abo be musaba emmandwa z'osaba ebizimu gy'osaba amayembe g'osaba abo bamukasa b'osaba abo be musaba ab'ennyanja n'abo agamba abo be musaba abatali Katonda omutonzi tebasobola kutonda wadde ensowera linnamuyimirira muukaawo katono nga tukyakirira ne aya Allah akyalenjize n'agamba nti abo be musaba emmandwa z'osaba aligaweesa Allah agambye tezisobola kutonda yadde ensowera bw'oba ogamba nti Allah alimbye njagala olagira omusimu
gutonde yensowero kirabeko okiragina ne basamize banno njagala akirake alagira bamukasa ne baddu basamize banne abagambe nti ensowera yiyo alagamye ebyo byemusinza ebitali katonda omutuufu ebisobola yadde okutonda ensowera kirira maaso ne aya agamba tebasobodde okutonda ensowera newankubadde nga bakuŋŋaanye ku lwayo mubanga mukuŋŋaanye ku lwayo kitegereka Jumba ne muggwayo n'abakugoberera bonna abasamize abali mu duniya si bano bwokka abali mu Amerika abali luddawa kubanga mukuŋŋaanye ku lwayo Allah agamba nti temusobola kugitonda kati gwe bw'obanga okkiriza bw'obanga akkiriza nti emizimu be bakatonda abato ensowera Sawa kabona Jumba n'agenda n'akima abasamize b'e Italy ab'omu Amerika nakka mu nnyanja bonna abaliyo ne bamnaabanga mukuŋŋaanye mwenna gwe Jumba n'akuŋŋaanya emizimu gyonna temusobola yadde okutonda ensowera okumanya nga naawe by'olimu tobitegeera watuuka n'okuwakanya obukulembeze bwa musamise munno kati ate ogamba nti emizimu gye gy'abatonda gye musinza ate n'oli akozesa mizimu kati lwaki wali tugumira ku mizimu gy'oli kubanga gwe gy'osinza bakatonda bamwe banjawulo emisimu gyabwe gyanjawulo naawe olinamu kati emisimu gy'owakanya ogali guno si gwe gwantonda kati guno gwe gwantonda gwensamira kati malayo ayena agamba newankubadde nga bakuŋŋaanye ku lwayo ne bwebanga ensowera nga ebagjeeko ekintu kyonna temusobola kukijja ku nsowera eyo tebayinza kugikijjako ensowera bwejja ng'olina kyolya neebeerako akantu kejjako bweti oba obadde olya kakasooli nejjako akantu bweti tosobola kugamba nti ensowera eno kangigobe nzikajjeko ekintu ekyo Allah kyali olaba challenge eyo challenge njagala okuŋŋaanye tegereka bulungi emmanduwa zo zonna zitondeyo ku nsowera ekitegeeza nti abagenda okukasalaasala kano bakajjemu bagambe nti abasiraamu bataddewo challenge eri Ssaabakabona Jumba yonna eno challenge agobe ensowera alijeko ekyokulya kyemubbyeko eyo challenge nga buli awakanya Allah kubanga Allah yatonda ensowera bw'ogamba nti Allah alimbye leetayo nga yefe atonda ensowera saidi eno gwe gw'ogita Katonda anti omubaka yagamba nti alkufuru millata wahida abatakkiriza balyaki bali kimu ono asinza bitonde emizimu ono asinza bitonde Yesu na tubatwala kimu Katonda omutuufu mwamukola ki Allah kyagambye ngagamba ebyo bye musinza abatali Katonda omutuufu tebikoma ku bajjumba yekka n'aba Yesu abomusala kyondolaba Allah agambye mu suratu Ra'd aya 14 Cheka basomeyo Ra'd ya 17 aya ya 14 Allah agambye tillahu da'watul haqq نعم والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم من شيء agamba ye alina okukoowoola okw'amazima n'abo abasaba abatali ye tebabaanukula mu kintu kyonna njagala ogambe nti eyo research ngisindikidde emizimu njigala omala biseera nabako gwe Jumba waliwo omusamize munno eyafudde bwe wabadde ogenda ewa musamize munno okumuziika walinnya emmotoka ezo emmotoka za Allah yagamba nti wa anzalna ne tussa ebyuma kitegereka bulungi twassa ebyuma ezo emmotoka bazikolamu ziva mu byuma emmotoka walinnya za Allah lwaki sogambye emisimu gyo ne gikutwalira mu bbanga walinya emisimu gyo ne gikutwalira mu bbanga ojerega Allah ate ng'oli ku bya Allah ojerega eddiini ya Allah ate ng'oli ku bya Allah yali badajjaga buli zino gitambula yaligambye abasamize banne naga nti kankoole mmando wa tugendere mu bbanga Allah agamba atya
agamba agamba nkikakafu ddala mazima twatuma ababaka baffe n'ebyamagero ebyenkunala ebiraga amazima gaabwe ne tussa awamu nabo awamu nabo ebitabo n'ebipimo eby'obwenkanya abantu balyoke bayimirire ku bwenkanya era ne tussa ebyuma nga birimu amaanyi amayitirivu ku lutalo era nga birimu emigaso mpaafa ku bantu. emigaso mingi twebunyakabonya dujumba simanyi kabona jumbo kwata essimu betomanyi ng'oli ku ssimu ya Allah yeyassa ebyuma wali badde ogenda okuziika musamize munno n'okwata n'ogamba nti kankowoole mandwa wano mwenna abasamise ne mugenda na mu paaka bwetwe ne wali nyina motoka ya Allah ne tukwewuunya ate ne bana bakugoberera ne kamera ya Allah gwe genda deeta challenge ko aye yo gambe emisimu gye kyaleetawa n'ebyuma gwe oyambadde n'engatto ezengato maliba Allah ye yatonda ebisolo somerako sura ya 16 aya ya 78 16 Quran njagala bino byabadda agikoleko challenge gwe jumba simanyi jumba tegereka bulungi ne Katonda ye yabajja mu mbuto z'abanyammwe nga temumanyi kintu kyonna lindamu bw'oba ogamba nti obusiraamu bulimba bwojeregajerega mukulu challenge nga aye yo bw'oba tewava mu lubuto Allah agambye twabajja mu mbuto z'abanyammwe nga temulina kyemumanyi. Ulira Allah bwakuteekamu amannyo gwe ng'erinnyo livuddemu atasobole na kulisaamu gwe njagala ogambe emmandwa ekuseemu erinnyo Allah nga temulina ne kyemumanyi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah ye yabajja mu mbuto z'abanyammwe nga temulina kyemumanyi. Allah akuwadde omuko ogusagati nawe otandisa omujerega otandisa omujerega n'otunulira mu kabona jumba gwe lwaki wabadde togamba misimu gikukolebe nye aka wamusamize muno ogenda omuziike ate weerabidde n'ettaka lyewamuziikiseemu lya Allah agenda naawe gyolaga nange ayogera kyendaga byonna bitulimu bya Allah. Obadde ki wali badde nga gwe emizimu gikulaga ne gikugamba nti ery'ettaka Allah yalitonda tetwagala kuteeka mu muntu waffe katumuteeke wano tumuteeke emizimu gye ate era tukulage nti Allah ye yatonda abantu otulage engeri Katonda gwe emisimu Katonda ogwosinze emisimu gyakutonda gitya. Somera sura ya 22 aya y'okutaano 22:5 kiramu kinene kyowalabye mukulu bulungi gwe wali badde ofuuwa mmindiso omuntu n'abeera nga amannyo ge gafuuka yero kyekyokka gafuuka yero mindi beera ku mmindiso otokose niwo obusiraamu kinene tugenda kubulekawo. 22 aya y'okutaano agamba abanga abantu bwe mubanga mulimu okubuusabuusa ku kubaayo kw'okuzuukira kale muvumiintirize entonda yammwe nga bwe yali. Uli Allah bakowoola abange mu abantu bwe mubanga mujerega Allah n'omulekawo n'osinza emisimu Allah ganti sooka obeeremu amagezi osooka ofumiintirize entonda yo nga bwe yali. Ffe twabatonda mu ttaka. Allah agamba nti yakutonda mu ttaka, ettaka ly'abataddemu musamise munno lya Allah. Wali badde oleetayo ekyawandiikibwa kimu oba obujulizi obukakasa nti emizimu gye gyatonda ettaka. Ate Allah tomwagala, obusiraamu tobwagala, ebyo byonna bya Allah. Okitegedde wali badde ng'omuteeka mu bbanga ate n'ebbanga era lya Allah. Mu kitundu ekirala Allah yagamba nti abo abanjeemera nabi abo abajeemera Allah kale bafulume edduniya eno babeereko ne gye balaga badde walala mufulume mu duniya ya Allah eno mubeereko ne gye mulaga ne munogenda mu Amerika wa Allah ne bwogenda mu bisinga byawa bya Allah. Anti yagamba nti emyoyo gy'emizimu gyabwe wano mu Buganda weewaabwe bikola essula ya 25 aya ey'okubiri 25 aya ey'okubiri obadde ki obusiraamu bunene kigazi nnyo agamba
oyo katonda alina obufuzi bw'eggulu n'ensi. owulira gy'afuga gujumba ojja tulaga emizimu gye gifuga kirya ne aya ate era ateeterawo mwana tabeerangako na mwana mmwe nammwe abagamba nti ate agenda kuleba n'azaala mmwe bakulu ate alina omwana weerabire n'ekigambo katonda kitegeeza kikirira ekitegeeza jjumba ne be yamenyedde emisala bonna bafaanagana era ateeterawo mwana era atabeerangako ng'alina amwegattako mu bufuzi bwe tolinayo bukakkafu bulaga nti emizimu gifuga wano n'emisindalo gye wabadde oyogerako tugambye ebyo byuma Allah ye yabisa bya Allah walibadde okwata bya mizimu kirira era eyabatonda yatonda buli kintu wanje era yatonda buli kintu n'akigera olugera ne kituukirira kagibeere mizimu Allah ye yagitonda kagabeere majini kagobe oba ttaka oba ki Allah eyatonda buli kimu ye yatonda gwe jjumba bw'onova ku nsi nga tosiramuse wallahi ogenda kuyingira muliro jjumba wa muliro kakutava ku nsi nga tasiramuse katusubire nti abitegedde kubanga wonoogaana okubitegeera tabbu yazanyidde mu suratul nas alina kyeyaleese ekyokuwasa ekyokuwasa yakisembezaayo era seka tumalirize n'ekyo obudde bwe tulese tugenda kusomesa ddiini yaleese ekyokuwasa ganti ti nogamba gwe nsubuga tolina kuwasa nansubuga wabiwandiikawa wabisomawa obusiraamu Allah yali atuwa enteekateeka y'okuwasa abalina okuwasibwa yategeka n'amala tegerekesa bulungi nsomeraako mu suratu nisa ayi ya 23 wano mu suratu nisa bwe ebyo by'ogamba ebyokuwasa ti ono tomuwasa ono gw'owasa wabijjawa fe enteekateeka y'okuwasa Allah yagituwa n'akola ki n'amala otuwasa otutawasa bwe ebyo byo wabisoma wabijjawa agamba kwaziizibwa kummwe okuwasa bannyammwe ne bawala bammwe ne bannyina mmwe ne basenga mmwe ne bannyammwe abato ne bawala ba mugandawo n'abamwannyoko ne bannyammwe abo abaabayonsa ne bannyina mmwe ku lw'okuyonka ne bannyazaala bammwe n'abaana b'abakyala bammwe abo be baabazaala nabo be baazaala awalala abali mu kulabirirwa kwammwe abava mu bakyala bammwe be mwalabagana nabo naye bwe mubeeranga temulabaganye nabo olwo temulina kibi okuwasa bawala baabwe era mwaziizibwa okuwasa ne bakyala b'abatabani bammwe abo abaava mu migongo gyammwe era kizira okugatta awamu mu kiseera kye kimu abakyala abo abooluganda ababiri wabula ekyo kye mwakola ng'etteeka lino ng'etteeka lino terinajja mazima katonda yali musonyiyi okuva ddi n'okutuusa ddi musaasizi watuteekeddwa okuwasa netateekeddwa kuwasa kati gwe olinayo olugundi lwonna yennyini yayogedde ku nsubuga wano mu Buganda emmamba lyoza eki emmamba bewasa wano mu Buganda abengali bakoze eki bewasa kati bwaba ab'emmamba n'abengali bo baviiramu wa ani abakkiriza babikola ki ne babigaana bakosa kuyita ebyaki gwe nsubuga bw'ogenda Embale n'osangayo nansubuga nga gwe kitaawo afudde mugabana ebyobusika nansubuga gw'osanze Embale osobola okumuwa ku byobusika byammwe obimuwa gwe asobola kyensembyayo nakyo kyesaagala kwerabira yayogedde ku kigambo ekigamba mutuwe emizigi tugisamiriremu ekisookera ddala wagambye toyagala lulimi Luwarabu naye obutamanya obubuyabuya kibi obutamanya kyova olaba nti mwali badde mugenda ne musoma ekigambo emizigiti nakyo kya Luwarabu ate gwe tolwagala kati wali badde okiza mu lulimi lwennyini Oluganda gwe lwoyagala ekigambo mizigiti kitegeeza awavuunamirwa tegeregambo muzikiti bakiganda wasa nga kiva mu kigambo masjid kiva mu kigambo
vaabu egamba nti sujudi okola ki okuvunama okuvunama tegerekesa bulungi kati masjid nekibeera awavunnamirwa tegerekesa bulungi kati olwokubanga temuvunama mulinga bano abakerere niki bayita amasinziso tegerekesa bulungi bino ebyokuvunama byeyawulidde Allah agambe musura y'ensanvu mu ebbiri ayire 18 naga nti wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada tegerekesa bulungi ekiyitibwa omuzikiti ekiyitibwa essinzizo ekiyitibwa wavunnamirwa nyumba zaani za Allah kyetukoleramu kiki kirala tusabiriramu ate mu kisobo ky'okuvunama ate gwokuwawo mmindi kati soera nti oba obitegedde upside down bakugamba vunama ate gwe ng'osamira vunama amannyo gafuuka ga yero kitegeeza gwetaaga kutuula wansi osome era bw'onoosigala eyo nga oli mu bya mizimu emizimu nkugambye nti tegirina kyekimanyi kyova olaba nti ne ku mulembe guno gikyajjira mu nzikiza gitya amasanyalaze osinza otya katonda ati amasanyalaze awo bennyini gyemizimu oyo mububbi lwalimu tegerekese bulungi byennyini olwokuba bamanyira kubba bantu abeera mu nsonda awo olwoba tekuliiko ttaala n'akyusa amaloboozi uyajja kubanga lwaki yenyini yaba wali najakuba obadwasentula yokyashagedde kamusembeyo ne kano tusiibule banga obudde butulese emmindi gy'ofuuwa ogw'omuti Allah ye yagutonda nebbumba eryagukola ebbumba neyo emmindi gy'ofuuwa Allah ye yakola ki yatonda egyo emiti ekyo njagala nkukakase kati mugenda ne mumbugo embugo Allah ye yazitonda gwiragayo emisimu kyatonda kigwe mukulu Sekaidi ekitegeeza jumba talina kiki byagenda ekimu byonna bya Allah akugambye byonna nze nabitonda n'amajinni ge nakuwayo kasambo kati n'agamba nti buli ampakanya kale mukuŋŋaane mutondeyoko ku nsowera mutondeyoko ku nsowera mmemme kiziri zitya bannaayo agenda zireeta ayaki 15 15 wagamba ebigambo bino wagamba nti era mazima twatonda omuntu Adamu mu bbumba eggumu ekkaze oluvannyuma lw'okubeera ebbumba ettabule n'amagege amajinni bajjajja Mukasa ne badungu abo agamba nti n'amagege amajinni twagatonda olubereberye lw'omuntu mu muliro ogutaliimu mukka ogusensera mu buli bwoya kati Qur'ani yetulaze gwe mizimu gyo gyokoze eki Allah alaze entonda gitonda namu kati Allah abona tulaga yagitonda mu mukka yagitonda mu muliro ogutaliimu mukka ogutaliimu mukka kati ebyo byolimu ebyo byalimu byasinza ebyo emizimu gyavaawa ali ku byajjajja bajjajja kati naawe ojja kaddiwa obeereko n'abaana abakuyita jjajja kati oba ofuusa katonda mwakuwa bangi ogenda n'otuuza abantu mu bigambu tegereka bulungi nobeera nga balina kyabagamba ekyamakulu kati gwe bookaddiwa bano abaana boozadde abaana bo ne babeerako abaana ne babazadde gwe babeera bakuyita jjajja kati obeera ofuusa katonda obeera walenjawulo nnyo ku bantu abalala Jumba yali badde atubuulira abaana bazaala oba bazadde ani abamuwa Mukasa na ddungu Allah yagamba nti dhalika mablaga min al-ilm ekyo kikomo kyabwe mu kumanya abo abatamanyi ye bwawulira ekigambo jjajja ategeeramu nti katonda kyeko otuse message zino agamba nti mukakube kibooko ono Ramadan ahlan al ahan
aga brilliant Hakim agamba Alice abantu wano Charlisima Uganda ni Shakira we appreciate your work. Uganda Shakira agaye bulijjo abemmamba bewasa kale naleko omulenzi gwe nali njagala abaganda si basonyiwa. Bwatu bagambe Shakira aga Uganda ni Shakira. Yaganda kana aleko omulenzi wange. Gwe nali nkola ki? Gwe nali njagala. Bwe bityo mwe bali nnyo abagenda maaso n'okubeera nti mugoberera omukutu Daawa TV Uganda. Kansubire nti obubaka mugenda butambuza busobole okutuuka ku mukulu oyo Saaba Kabona Jumba Ali Gaweesa buli kimu kyazze ayogera ne byazze akola oba olyawo olunaku olwaleero Mungu luyatusobozesa okubeera nti tujja tubeere nga tumuddamu ensonga ye tusobole okubeera nti etegereka bulungi byagenda mu maaso n'okubeera nti ayogera ku umma ne ku Busiraamu Saaba Kabona oyo Jumba Ali Gaweesa. Bwe kityo mwenna tubeebaza abagenda maaso n'okubeera nti mugoberera omukutu guno Daawa TV Uganda era wano wenja okusabira ndowooza tutatera okubeera nti tumaliriza seeka akatalekeka ekisooka byonna akatalekeka amukulu oyo enjagala ategeere njagala ayewulewo kati okugaya n'okumegeta wawulira eddiini aleme kugivunula nga byakosa eki nga byaba ayagadde bwawulira kabuli aleme kulowooza nti biga amasabo gaabwe gakoze eki gebawangaaliramu ebintu by'obusiraamu biteeketeeke obusiraamu bwajjula buli kimu kiteeketeeke si byakubambira bubambirize ng'ebyammwe byemubeeramu ebitaliiko kiki Allah yagaa nti ambula kumukitabo nteitadolosomu ate mulina nja ekisabo kyemulamuza mutuba ku kisabo kya muntu kirabeko nti bannange wano we twakola ki eddiini kitegeeza kiki kitegeeza buwangwa niyo mwaga tukuba ebintu ebitaliiko kiki nsibuko ebitaliiko kiki guno omulembe gwakusoma gwa dotcom mwaga kutuuza mu myaka gyaki gya stone age kati gwenayo kenyininyini wavaayo otaseka nga wagambye atambulira mmotoka olina essimu wabadde ku kamera wabadde okutte mu zindaalo wandiirese kubanga bya dotcom n'otusaayo emuki mu masabo kuba gy'oyagala otukola ki otuusa eyo twavaayo dda nawe kola kivaayo odde ku nsi nga bwekoze eki nga bwetambula Allah yatusaasira n'atulekera obusiraamu okutambula na buli kiki na buli mulembe va mu bintu ebyo ojja kukola ki olugumuna lugenda ebwayisa bodda ku biraali awo wetwategeera ebirimbo ennaku zino tulinawo n'omusumba eyali Cyrus Mulumba ajja wano kati sibawo okutusanga mu buddewo tugadde mujje tumukomerere nga mulaba abamwayise Kawempe Lugoba Nabweru Makerere wonna nawe ali egampolo kyasobola okulinnya twalukuŋŋaana mujjeko oli ku paaka lwokubiri oluli muki mu Kampala jangu tusobola okubeera nga tugabana Situ Sharifu agambye nti wabula Sheikh Idio Luwego Sabula ate byonna mu bwino. This is the research desk watu wagambye Kisitu Sharifu. Shamira Nabatanzi ono tubadde naye ebbanga ddene Shamira Nabatanzi. Aga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwatu Brilliant Hakim aga assalamu alaikum natala salamu. Mwe bali nnyo okubeera nti mugenze maaso n'okubeera nti mugoberera ensonga zonna nga bwe zigenda maaso n'okubeera nti zitambula wano ku mukutu Daawa TV Uganda. Ndowoozaamu nti tunaatera okubeera nti tukola ki tumaliriza n'okubeera nti ensonga zonna wetyo bwe tusobolera okubeera nti tutambula olunaku luno olwaleero. Ono agamba nti okay Ramadan ahlan okay namulabye ddoyo Nasolo Maimuna agambe thanks for teaching the truth. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay bwati badde balamusa abantu baffe mwe bali nnyo mwe bali eddala okubeera nti omukutu gwa Daawa TV Uganda mugubeerako saako n'okubeera nti ono Rahma Jomi agambye oyo anoonya bagoberezi tajja kubafuna buli wanaazanyira mu Busiraamu agenda kubeera nti afuna obuzibu era eno TV yaffe eddamu ebirimbo byonna. Otunuulira abasajja bano ng'omusajja ono yali aleeta mutego gwe mwavu. Otunuulira bano simanyi basoma biki. Tegerese bulungi. Buli yajjanga okuwagira embisi Allah yamusuulanga busuuzi. Na buli yajja okuwa Obusiraamu ku kifuba abbaga kifuba yakoze eki. Njagala bakakasa n'olwaleero America is on the verge of its collapse.
mwabadde bagiwagira muwalwa kaseera katuuse obuzibanga groups zekijo olwaleero nga zigimazeeko emirembe yeyimbye mu Yemen akagurupu bali abakaita bakabahwe nti egenda kakuba wallahi bamaliriza nga be balemereddwa nga lebisi bagigadde n'okutuusa n'ebyombo byabwe nebekaki ne babiddusaawo akuba ku busiraamu ekifuba yakoze eki yagwa tukiranze misana Sekaidi osusa nawe owedde bakwebigwene nyokoma osamuke owone ojja kuba owonye kuseka byena maaso Sekaidi ebigambo ebisembayo eri Ssaabakabona Jumba ebigambo byange ebisembayo eri oyo Jumba nsaba Allah amusaasire bambi asiramuke abe mu vulugu oyo kinasembyayo kyokka nsaba Allah akusaasire ekimutaasa Jumba kusiramuka bw'ava ku nsinga si musiramu wallahi yagenda kuyingira muliro ate tagenda tulula mu kamera Sekaidi okigamba aba tojja kuva mu muliro oliva ku nsi nga tosiramuse olinoonya emmandu ekutaase lawukano Allah ojja kulaajana si gwe wekka buli yali ava ku nsi nga si musiraamu aliraajana Jumba onoonye emmandu ekutaase nga Allah yamala dde okukyogera nti gwe olina gisi yakyogera mu Qur'an nakati abangattako n'ebintu ebirala kyenyinyalwa enagisi mulimu kagambi ennaina tugase Allah eno Qur'an yagissa ku bantu abamagezi ennyo yakuteerawo gwe n'otaggulula ofaanana suweji katukozese suweji gwe Jumba 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 mukkirize enkomaawo wa barakallahu fiikum salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mbalaba wano mubaddeko bangi nnyo nga mugenda maaso n'okubeera nti mugoberera kyentegeeza kiri kimu taginga sharinga video paka ku Ssaabakabona Jumba n'abamufaanana bagambe nti kiraawuma ate nekiri mukiŋŋambire Ssaabakabona Jumba nange kambeeko ke ŋŋamba Ssaabakabona Jumba tubadde ne Beni Gulu twamuyina wano ali luddawa yagenda dde wa Allah n'embogo ze bamuteekako zonna zasaanawo dda ogamba ono bujagaali yagenda dde wa Allah era yali akimanyi ng'enviiri empaavu zigenda mumutaasa tezamutaasa kitegedde kati naawe olina okwetegereza anti ayinza okugamba nti yadde eri emizimu nzira oyibwena ajja birabanga maze omanyi bwe tubeera wano naye bwerinda olunaku lolisinkana Allahwo lwe lwokka loliga nti naliko ki emando zikwabulidde kale botyo abutambudde olunaku luno olwaleero Sekasima Timbo oyinawo kyogamba tugende Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kubeera nti nkujjukiza nti amasomero essomero lya HD+ aweriri nnyo okubeera nti bakuyigiriza ebyemikono n'okubeera nti abaana bammwe ku mulembe guno abaana tubayigiriza ebintu bino ebikwatagana n'ebyemikono era okusoma kuno okuli main tekukyayamba kutuyambako okukatono okumanya oluzungu naye ekisinga obukulu omwana mu saidi ze China agenda okumanya okola obuti bw'ekibiriti nga wapi wano tetusobola kukola yadde akati k'ekibiriti kale omwana muleete ayige ekyalaani ayige kompyuta ayige okwekolera emirimu egijje nga gya mikono beera ngaomuleete wano ku HD+. Tuli wano bali kumpi waneeno ku Daawa TV kwennyini beera ngaokuba ku ssimu eyo eya TV buli kimu ddala bulungi osobola okubeera nti buli kimu kitambulira ddala. Njagala okujjukiza olukuŋŋaana Sekasima Timbo nakugambye gwayise weeruli beera nga oyitawo osobola okubaako kyomanya abantu nga bano Bakabona Jumba tubeere nga tubadda mu mbeera bwe zityo nga bwe zifaanana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.